safe box bwe yamala n'agenda ku poliisi. Eyo poliisi gye yali bwe bamuleetera omukumi yali afumye ekifo ekyo ekiro ekyo era naye yamugyako fingerprints. N'abakozi abalala bakola mu ofisi eyo nabo baabamutwalira nabo n'abajjako fingerprints. Bwe yamala ozibajjako n'aziweereza eri bannakinku abeekebejja fingerprints. Is that all? solemnly affirm that the evidence I shall give concerning the matter before court now shall be the truth, the whole truth, nothing but the truth. You know him over here. You've known him from here or outside? From here. That means you've never seen him save from only court here. It's my first time seeing him. Thank you. Did you make a statement at police? Yes, I did. If given it to you, can you confirm the same? Let me give it Most of that. Is that your statement? It is. Can you confirm it to court that it is your statement? I appended my signature and my name is here. 55802. By then I was a constable, and now because of the work I've been elevated. Thank you so much, and thanks. Is it true that the offense was committed on 3rd February 2019? According to your statement. According to my statement, yes. Is it true that the offense was committed on 3rd of February 2019? According to my statement, I don't know whether it is true. Okay, you are not sure when the offense was committed? No. Do you remember when the offense was committed? Answer my question. I remember only the day I visited the scene, You remember only the day you visited the scene. but I don't know the particular date the offense was committed. Thank you. Am I therefore right to say that you as an investigating officer, you do not know when the offense was committed? I'm not an investigating officer. I'm a scene of crime officer. Okay. You as the scene of crime officer, you do not know when the offense was committed. Is that right? The offense was committed in the night. In the night. So I don't know whether it was on the 3rd or 2nd. It's okay. Let's assume it was on 3rd, according to your statement. Is that right? On the 3rd is the day I visited the scene. I responded to the scene of crime. I was not so specific. He has not completed his question. Wait, let him complete his question, then he answer. Okay, when did you visit the scene of crime? On the 3rd. On 3rd. February 2019. When did you make your statement at police? At police, I made my statement on 9th February 2019. Am I right to say that that was after 5 days? You're right.
after 5 days of visiting the scene of crime. Is that right? Yes. Do you remember the time the offense was committed? I don't know the time. You don't know the time. What time did you go to the scene of crime? I went to the scene of crime at around 12:05. That's when I started. That's at reached midday. the scene of crime. That's at midday. Yes. And when you reached at the scene of crime at midday, you were informed that the offense was committed in the night. Is that right? Sorry? Yes. But you weren't informed of the actual time in the night. That one I don't know. I'm not certain. Do you remember the people you found at the scene of crime at midday? I don't remember it. You don't remember them. But you remember that there were people around at the scene of crime. I went there with only one person. You went there with only one person? Yes, they complained. And you didn't find anyone there at the scene of crime? There was a security guard There was a security guard. from SG. Was that security guard inside or out? He was inside the perimeter wall. Inside the perimeter wall. Are you the one who secured the scene of crime? You cordoned off. Since the scene of crime was found in an enclosure, there was no need of cordon. There was no Because the moment I arrived, I exhausted whatever I wanted that day, and there was no need of cordon after. Meaning by midday, the scene of crime had not been secured by police. That one I can't tell. That one you can't tell. According to what you saw at the scene of crime, was that in that entire place, were there some other residential apartments? What was there in the same area? In the same... my apologies. bamuwadde statement ye nga bamubuuza eyo statement gye yakola kituufu yagiye kuba yali yatekako amannya ge era nga yasayiningako ne bamubuuza nti statement eyo yagikola ddi yagikola nga 3 yagikola ddi n'agamba mbu ye statement yagikola nga wayiseewo ennaku 5 yagikola nga ennaku z'omwezi 9 February mu mwaka 2019 bamubuuza nti amanyi olunaku omusango bwe gwazzibwa nti ye tamanyi naye yajjukira nti yagenda mu kifo ekyo ennaku z'omwezi 3 February ne bamubuuza ajjukira essaawa nti essaawa tazijjukira alina abantu be yasangawo mu kifo ekyo nti ajjukira yasangawo omusirikale eyali akuuma oba sikaali yali akuuma nga akolera ekitongole kya SDA ne bamubuuza nti ekifo kino kiriko abantu abalala abakibeerako oba tewali. You do not know. Meaning that your main responsibility was only where theft has occurred. Scene of crime. Only. Kitegeeza nti yo omulimu gwe gwali gwagenda mu kifo ekyo kyokka ekikolobero we kyakolera. In your statement, you said that there were 2 safes. Is that right? 2 safe boxes. Is it written anywhere there that you took them on that? That date. It's not. It's not. Yes. Is it written anywhere on all those photos that you took those photos on that? I have a document. My brother, That answer my shows- question. Yes, it is. It's not written anywhere that I took the photographs of that. I'm talking about all the photos. No. It's not written anywhere that you took the photos on that. Thank you. Turn them behind. Which date is on that photo? P1. It is 26 November 2022. 20 what? 2022. 26th 26 November. 2022. Is that your signature behind? Yes, it's my signature. Oh, 26 November 2022.
Yes. Ebifaananyi ebyo birina bwe biraga nti yali kubanga ennaku z'omwezi nedda ng'alina ekiwandiiko ne bamubuuza atuuse ekimu ku bifaananyi ebyo kiraga nti byakubye ennaku z'omwezi eziriko emabega Is it the same thing with all the photos you have? Yes. That's the same date? Yes. And the signature? Yes. ebifaananyi byonna birina ennaku z'omwezi zezimu abiri mukaaga ogwokumi era nga kuliko n'omukozi yasayina. And I'm right to say that the offense or your investigation, and you took photos on 3rd February 2019. Is that right? Right. That's right. Thank you. Ntenga yagamba ebifaananyi ebikuba ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwokubiri omwaka 2019. Let's go to P number 4. Ekifaananyi ekyokuna. Does that door show that was tampered with? The door? Does it show that was tampered with? Doesn't show. It doesn't show. Oluggi lulaga nti lwataataganyizibwako nedda terulaga. Does that padlock show that it was broken? The padlock wasn't Hassan. broken. Hassan, look at that photo. No. Thank you. Kkufu lwe eraga nti yamenyebwa nedda. Am I right to say that someone who opened that door was inside? I don't know. You don't know. Abamutuufu bw'agamba nti omuntu eyaggula oluggi olwo yali munda amanyi. Let's go to number 8. Just confirm because that's a blue, that set was blue. Is it blue in color? And this is photograph 8. Number 8. I P8. have 8 here. P8. Let me have a look at, yes, P8. Sorry, P5. My apologies. P1. P5. P5. Yes, that's blue, right? Yes, this is a safe, right? Yes. And you informed court that that safe was not tampered with, the blue safe. Is that right? Yes, according to the According to Geoffrey Tuliamusima, lawyer wa Charles Sipapa, abangi gwe tumanyi, guno gwe musango gwe wano ku kkooti y'e Makindye gwe bamuteekako nti yagenda n'amenya ofiisi ey'omu Japan ekisugu. Guno musango singa tujjukira bulungi bagamba gwa mwaka 2019. Okuva 2019 paka omwaka ogwedde baali tebaguleetanga, baaguleeta omwaka ogwedde. Olunaku lwali tugenze mu maaso bw'omulamuzi gwe bayita Esther okulaba nga tweyongerayo n'okubuuza ebibuuzo abajulizi ba gavumenti bereese. Omujulizi wa leero abadde Soko oba omuntu akola investigation ewagudde ekikoloberwa ekyo. Era tumubuuza ebibuuzo eby'enjawulo n'addamu of course tumanyi byazeemu ebimu bibadde nga tebikwatagana na bye yagamba oba bye yawandiika kuva mu statement ye emyaka egiwerako 3 n'emabega. Weewaawo ne kkooti nayo neemubuuzaayo oluvannyuma ne lawyer we omulowezi wa gavumenti naye n'amubuuza. So far tubadde mu kkooti katujjako mawanga 2 mu mwezi ogujja okulaba nga tugenda maaso n'okuwuliza omusango. Luno tuttako essuubi nti bayinza okumuwa bondi. Yes, bail. Ekisooka ku guno omusango tetwagenda nnyo mu by'okusaba bail kulw'ensonga tumanyi wakati waffe oba wange ne client wange that omusango guno mujweteke. Kati ng'ogenda mu bail ate asooka aveeyo ate tugende maaso n'okuguwuliriza weewaawo ate alina ne guli omusango wa high court nga tekijja kukola makulu. Ku lw'ensonga ne wafuna bail wano
nga tanafuna bail okuva ku high court aba tasobola kuvaayo. Kati ne tugamba leka tugende maaso n'okuwuliza omusango, y'ensonga lwaki emirundi gyonna tuzze nga era tuzze kweteeka kugenda maaso n'omusango, tetuzze kusaba adjournment yonna. Kanso olaba okusinzirwa leero witness azze byogera bikwatagana. Of course ono witness wakubiri nga bonna byeboogera tebikwatagana. Asooka oli eyali nannyini bintu, owookubiri weewaawo yonaze yakola investigations ku kifo ekyo nnyini. Kati mulimu obulimba bungi, kyemmanyi ne kkooti ebulabye, weewaawo tujja kuteekayo okusaba kwaffe okulaba nga baguba omusango. Mwene essuubi nti mugenda guwuta kuva guno omusango. Essuubi welidde nnyo, era bano abajulizi abasigaddeyo ababiri oba abasatu bajje nga beetegese. Abajulizi ababiri oba abasatu bo bakola bali paati ki mu musango? Omu yakola fingerprints, omulala ye yazimuggyako, omulala yakola report. Then n'asembayo ye yakola investigations ezaddako. Kati mu fayiro eno jjukira ya mwaka gwa 2019. Kati wazzeeyo abantu ab'enjawulo nga bakola investigations. Yeno fayiro kkooti gye yawuliriza n'emala n'egoba. Weewaawo eyaligoba gamba yazizza ekikolobero ne bamusiba n'asaavinga ekibonerezo kye. Kati ku Sipapa ne bamala ne bajjeta ne bagimuteekako. Katumanyi nti buli kimu kigenda tambula bulungi era essuubi gy'eridde. Kirangi wali mu mbeera ki? Of course sijja kugamba nti gy'ali ali bulungi ku lw'ensonga omuntu ali munda mu kkomera taaba bulungi, naye alina essuubi ddene that lubeera omu agenda fuluma.